Yebazibwe bannayuganda twagudde mu bantu b'emmundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa. Omukadde w'ekkanisa teyalutonze wadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba n'envuga emmotoka ne tugenda e Mulago, nange gye nafunidde treatment. Nsaasira ab'ennyumba. Omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mu Kristo tubeera baluganda era tukola ku nteekateeka ez'okuziika, naye nga mbeebaza bannayuganda essaala zammwe, nkyali mulamu n'ekisinga obukulu siyina muntu yenna gwe nsonga mu lunwe nti ayinza okuba nga yali emabega w'okukubwa kwange amasasi, naye omulabe setaani ye yakikoze, Katonda n'amuswaza. Nkyali mulamu kubanga mu maaso ga Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwayo. Singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze, naye nkyaliwo. So tusaba abalina emitima bwe gityo kubanga mu Uganda sinze gubasoose okusindirira amasasi n'abalala bangi, abalala baalugenda bakaawonawo ndowooza kati tubala batono. Jeno Katumba Wamala nange nebaza Mukama nti angasse ku abo bawadde second chance. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.